akulula asesema n'okusesema nze ngenze abaana be webabaagaliza saabalabirira nti balabi abalabi ba Celebrity Track mbaniriza nnyo amannya agange mpitibwa Nakayiza Ruth ndi wano e Dubai nga najja e Dubai mu December nga nali nsuubira okuba nga ngenda kufuna omulimu naye sifunanga mulimu nayingira dda ne overstay Dubai enfuukidde akayinja mu ngatto noonya n'ekkubo erinfulumya nzira ewaffe e Uganda limbuze kuba njagala kusanga abaana bange kuba abaana bange babonaabona ekiteetaagisa bonna bafuuse magumba tebakyalina we babeera baba bajje ku ssomero nga babula kufa essaawa eno basulana mu mikwano bannange abalabe ba Celebrity Track nfa obulumi mpulira njagala kusanga abaana bange musirati yenna asobola okunyamba anyambe banfunire ku ssente za tiketi nzire e Uganda. Tukwaniriza ku Celebrity Track divorce mwannyinaze nkulamusizaako gyebaleko gyonna gy'okola webale kuweereza abantu omulimu gw'okola mulungi nnyo nga bwe nayogeddeko naawe bambi ku mukyalo ono ebigenda mu maaso emabegako awo twamukyazaako ku Nnyondo Media naye ate tetwayambibwa nga bwe kyali olw'ensonga nti baali basazeewo okuyamba ku mukyalo ono baali mu nsi ez'enjawulo ez'abawalabu still naye nga baali basazeewo okuba nga bamuyambako bamufunira emirimu mu nsi ezo okuba nga na Dubai kyali kigaanye naye obuzibu we bwajjira nti already visa yali eweddeko era baagaana afulume so n'olw'ensonga eyo omukyalo ono ali mu nnaku ey'amaanyi nga onayogeddeko naawe mwannyinaze mbadde nkusaba n'eggonjebwa ery'amaanyi bambi otuukeko ewali abaana b'omukyalo ono kubanga abaana bambi balwadde nange yampereza ku bifaananyi ne ku video clips obumu nga omwana asesema wallahi ngolaba nti ali mu mbeera etali nnungi kusaba n'eggonjebwa divorce owa Celebrity Track bambi ofuna akadde ogenda okyaleko ku baana abo munnange oba oli awo tuyinza okufuna omuzira kisa ayinza okuyamba n'akwatako ku baana abo kubanga yo omukyala agamba nti ye maama ye taata ate ye jjajja abaana yabaleka wa mukwano gwe n'olw'ensonga eyo agali ewamu ge galuma ennyama sobola kujja Uganda saawa eno y'ensonga lwaki nakubidde omulanga nga gwe divorce owa Celebrity Track tubere nga ate tukwataganira wamu tulabe nti abalabi baffe abalungi aba Celebrity Track ani gwe kiyinza okukwatako n'abeera nga ate asobola okuyambako omukyalo no ayinza okuba nga asobola ku affordinga namuweerezaku eya tiketi esobola okumuzza ewaka oba okumuyambirako ku baana so n'olw'ensonga eyo tukwataganire wamu tulabe nga omukyalo no oba oli awo ayinza okuyambibwako fe omulimu ogwaffe kuba ntusobola okuba nga tumulaga ku nsi ayina abeera akwatiddwako ng'alina obusobozi n'atuyamba n'abeera nga mutuyambirako kubanga munnauganda munnaffe kaakati mukwano saawa eno be walekera abaana abo ye akugamba atya abaana siina gwe nabalekera abaana nabalekera mukozi omukozi bwe yali tabayisa bulungi abaana ne mbatwala mu kisulo ne ssente ena nali sizisasulanga naye ng'omukyala njogera naye boogezi ku ssimu naye era omukyala oyo abanja ssente ze kati mutaani wange omukulu yadde agezeyo obugenzi kulaba ku baana ku Sande n'asanga eyo embeera gye nakuweereza ku ssimu ng'abaana balwadde ng'abaana bonna baweddewo ne babajjayo ne babatwala mu ddwaliro bwe baavuddeyo essaawa eno basula wa mukwano gwange mukwano gwe ali luddawo ali Namusera naye kati bwanoonya ba relatives abawa abaana Namusera kiriwa Namusera kiri Wakiso kiri Wakiso saawe n'abaana gye bali saawe n'abaana essaawa eno we babadde naye kati era essaawa yonna omukyala asobola obbeekyangirako ne bavaawo kakati singa oba ovudde wano eno osobera Uganda ogenda kukola ki ewammwe waba wammwe nja kulaba kyenzizaako naye kyenfa kati kutuuka kusanga abaana bange kuba kati essaawa eno ne bwenzira e Uganda
newe ngenda okutuukira siyinaawo. Ne waka wasigala waka. Naye waka wasigala waka sinaawe ngenda kutuukira kuba ennyumba ebintu byonna byonna baabijjamu. Nga swala agisasula kuba bukyanga ndigenda okuddungu sifunanko ku mulimu. Osuubira ki kyagana okufunyisa omulimu naye? Just katonotono omuntu ategeere nti wali oyagala okukola naye waliwo embeera kubanga oyinza ogamba nti omukyala akatayagala kukola okusookera ddala visa ng'ekyaliko. Visa yange ng'ekyaliko bandya nnyo komishoni nga tebantuusa ku mirimu mpaka lwayingira ovasite. paka lwe nayingira ovasite. Ate kati bwe nayingira ovasite buli woogenda baagala kuwa muntu alina visa. Of which kisasobola kukola visa kuba kati ovasite egewezezza emyezi 2. Kasente kaba keeyongedde. Ekyo zibeera miliyoni nga 6.5. Kati nti ekitegeeza emaani mu ovasite mbaso afuna mulimu. Awaze wakamba nsinga. Naye ng'obadde ogezezzaako? Mbadde ngezezzaako. Nga n'okukola obadde oyagala? Okukola mbadde njagala kuba najja kukola naye bigaanye. Nzikiriza njagala kudda waka. Nga tunnabuulira bulamu bwansi ng'okyali mulamu. Nsange n'abaana bange kuba be nali najja okukolerera naye byonna biba bigaanye. At least kansange abaana bange. Obeere n'abaana kubanga enjovu kijja kumala. Okay. I mean, enjovu bagamba enjovu teremererwa masanga gaayo. Era tebajja kunnemerera nga ntuuse Uganda. Olaba twabeerawo mu lockdown. Nga teri kukola naye bwe naaba nzizayo nja kulaba wentandikira kyenfa kati kuddayo waka. Obadde oyoddeko n'owa celebrity tracker divorce? Nayogeddeko naye. Kale tweyanziza nnyo. Jjukira nti oli ku celebrity tracker. Webale kubanga ofollowinga, olikinga, osharinga, era gina masono kubanga osharinga content ono. Gwe wenna abadde subscribinga nga subscribinga kubanga ffe tuliwo kubanga ate tubaweereza. Agali wamuge galuma ennyama nga wenna bagambye nti sijja kusobola kudda Uganda ate kubanga ndaba abaana abo. Yensonga lwaki nkowodde mwannyinange divorce wa celebrity tracker. Katubasibulira awo. Mwebale nnyo mwebadda yenna n'abeera asobodde okuyambako kono omukyala bambe n'amufuna ya tiketi n'adda ewaka n'asika n'abaana ojja kuba okoze kyamaanyi nnyo. Mubeere bulungi takumira mpeera abatukumire. Tusigadde ku celebrity tracker divorce. Akulula asesema n'okusesema. Nze ngenze abaana be babaagaliza. Saabalabirira nti balabe.